Namwandu Saidat Tugumeho w'emyaka 7 wetwogerera bino asula mu Kazige Katoke mu Wakiso nga kigambibwa nti mukodomi we Wilson Mubiru yamufera obukadde 22 agamba nti yali awangalira kawaala kyokka aba KCCA ne baagala okuyisaawo omwala era nti bamusasula obukadde 22 mu mwaka gwa 2021. Nakuna sente zange nali nzijja mu KCCA ngesasula abantu kubino ebyoluguudo n'omwala. Omuko wange bamuyita Mubiru Wilson engeri gye nali simanyi by'attaka nangamba agenda kungulisiza ettaka. Alumiriza mukodomi wono Mubiru nga buloka wa ttaka nti yamulimbalimba nga bw'agenda okumugulira ettaka nga mulimu n'ennyumba bw'atyo n'amuwa obukadde bwa 22. Zezino zennagulirako Mubiru ze yatwala mama ng'agenda kunguza ettaka samanya atagenda kunguza mpewo samanya atagenda kunguza mpewo. Kigambibwa nti Mubiru yasitula nazaala we n'amutwala Essemuto ku kyalo Seggalye ku ttaka era ne bakola n'endagaano ewa ssentebe w'ekyalo ng'eriko sitampu kyokka nazaala we yagenda okuddayo atandika okulikozesa ne bakamutema nti Mubiru yamuguza mpewo ng'ettaka lino liriko bannyini lyo. Essaawa bwe zaatuuka n'antwala eyo Essemuto kapeeka ningula ettaka ningendayo okukozesa ettaka lyange. Nanyini ettaka ne Chaimaani ne bangamba nagula empewo ne bangamba mukodomi wange mubbi nekwekyo ettaka tiryali lirye sente tizaali zizze. Nsaba obuyambi bwammwe gye muli kubanga ndi wano mbonaabona ne sente z'okupangisa ennyumba siziyina. Rehema Nabakangayi muwala wa Tugume era ng'alina abaana 2 mu Mubiru yeewuunyiza bba okufera nazaala we n'amuguza ettaka ly'empewo. Najja n'aŋŋamba nja bafunira nno ettaka eddungi mama anaaba afunye eki sente ze nange nali simanyi mwami wange era byonna ngenze obitegeera nti Mubiru Wilson byonna byakola si birambulukufu nga amakomera gasusa amakomera ate nga kirireeti bwenkimanyidde. Agamba nti okuva bino lwe byabaawo naye yamuddukako nga kati asuzibwa busuzibwa. Agala saakera kukumasa kugamba nti babbe mama naye tolowooza ffenna nti olikyayogera talabikage mazima. Namwandu wa Tugume wakati Miranga asabye bekikwatako okumuyamba bayingire mu nsonga ze kubanga takyalina wa kubeera nga n'ekyokulya awamma ntakiwamma nte. Mu kwogera ne Mubiru ku lukomo lw'essimu teyeeganye kuguza nazaala we ettaka wabula nti naye bamufera bufezi nga teyamanya nti ettaka lyali lya mpewo. Ebyembi ate ettaka eryo lyennyini era lye nagula kuba saaligula nzekera twagenda okulisasula twali ffenna mukyala wange ne baganda be naye obuzibu ate ettaka era ne batufera kati tekyaliwo nti nakikola nti kyekyali ekijja ekigundi pulaani yange. Ono era atubuulidde nti yakava mu kkomera olw'ensonga z'ettaka kubanga ne gye buvuddeko baamuguza ettaka ery'empewo be yaliguza ne bamusiba. Ono asabye nazaala we abeere mugumu kubanga gwabanja akyaliyo mulamu nga bw'alifuna ensimbi ajja kumugulira ekifo ekirala. Yeyo embeera yaliwo naye nga bwe nkyali nti nkyali mulamu ebyo bijja kumala. Ssentebe w'ekyalo Seggalye Essemuto Daniel Sepuya eyakola endagaano alumiriza Mubiru okuguza nazaala we ettaka era ne bakola endagaano kyokka bwe baavaawo ate n'addamu n'alitunda. Era teyalitundira nawaffe mwerosi n'aligudde omuntu omuki omulala. Namugamba nti Mubiru nti watundako wano n'oguza omukyala n'ogamba nyazaala we. Mubiru n'aŋŋamba akyamaani ekyo oli maama wange nti nina ettaka esanga yengeno omuwa poloti endala. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.